omwoyo gwandawula ogwenjuki omwoyo gw'abalongo omanya bakulumbaganye abalongo abalongo ate balumba bati sitya kwogera nti oba omusamizi agenda kundoga kubanga nze wandaba amasabo njoga gali oyo wayasa ebintu byabendi ati mbadde mmanyi nti waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo gireko mu jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise nkubuulyeko ekintu ekirala I'm going to go back soke nkalitivating emyoyo gino gye nasoose ne guno lwaki kubanga abantu beetaaga okumanya ebuziba mu jjo kaakati omwoyo guno ogw'embwa guleeta ebisiyaga omwoyo guno ogw'embwa guleeta okwakirira n'osabbuuna n'okuba akasabbuuni masturbation kyenjogerako kankize mu njogera ennyangu nsumba wefudde musawo ebigambo kuba bikube anti by the way omusomesa omusumba abamusomesa ate teacher amasomesa amateeka agafuga teacher tabikkirira ate teacher tawemula mulo n'abasawo n'abasawo kati kambawulira abantu baneeno bamanye emyoyo gino kati gwe kasitaka kutanda ng'oloota embwa ng'ekuluma ng'ate ekuluma bulumi tegezaako kwata the dog is biting you check your status either ogenda kusanga nga ogenda gwa mu bwenzi ate obujjemu n'ekirwadde embwa bwetyo bweri embwa kyebava bannaffe abamu ab'eddiini endala bo tebazesembereza ddala tebazirunda nazirunda embwa ezo zitambuliramu nnyo amagini kyekituufu kanjogera olulimi abantu lwe bategeera amagini mu mbwa amagini n'embwa bali butola bati amagini n'embwa bali bati bali butoola lwaki sigamba nti embwa zibalunda ewaka naye just ndi mu capturing embwa in spirit omanyi lwaki bagamba lwaki balondawo emyoyo gyasalawo okukozesa embwa lwaki embwa egoba tekoowa ate edduka speed ya yiriyiri embwa kakati omuntu mukwano gw'omuntu yasooka nanti eyo simanyi history naye kyemmanyi kiri kimu bino bye mbagamba byo mbimanyi era mbikakasa mutambuliramu amagini mutambuliramu amagini ogambye nti embwa n'amagini bali butoola nnyo aha kakati ekirala kyenjagala okubagamba kumbwa kumbwa embwa ekuliyetingawo ebifaananyi abantu bye batasobola kutegeera omwoyo guno ogw'embwa egukulinnya gukuleetera amalala nti buli muntu ogenda muboggolera nga yo kubanga wano waliwo omusumba aboggolera buli basumba nanti w'omuyingira ng'akuyingira kati twaweebwa mwoyo wa ntalo kati omwoyo gwo ogw'embwa gwamuyingira era the dog is biting the backising bagita backising okugola backing boyigwe oba backing oba baka omwoyo ogwo gwabayingira abasumba nabo ne lwaki abasumba temukolagana nange kyekinneewuunyisa kubanga kyokka okiraba kati olaba ne bannange ate nolaba okubeera nti amakanisa gazze mangi tekitegeeza nti nno tuli against twerwanyisa naye kitegeeza amadda ga kristo gasembedde kubanga muggo mulimu ne bannabbi b'obulimba naye ate ffe si effe abalina okulwanyisa bannabbi b'obulimba njagala kubasaba abalungi abawuliriza channel eno eya believers munsasire era by the way believers on the local ministries bwe buweereza mwenva ate tulina channel yaffe endala ebeera live buli lwa Sunday bagiyita local international ministries Matugga eyo channel gigendeko buli lwa Sunday obeere ng'otulaba live n'ekirala namwe abaagala
obera mwagala obakulu banene bambi batekinga ko live ku buli lwa Sunday mugende mu comment section fe tubawenga program zonna wanene buli lwa Sunday ku Yuginao TV kitofu tujja atenga abantu bawonera ko basumulukuka amina so mukama abankolere bulungi mulinye lya Yesu tukyali kumbwa kati omwoyo guneno guyingira n'abo abasumba ne batandika bogera bannawe ng'embwa nosangira ddala omusumba nga byayugira tebiriyo naye ng'ali kuba n'abakalakata oyo keyaze Uganda oyo omusumba mubi ng'omanya omwoyo guno ogw'embwa gwamuyingira okwasamira n'atamuliiko. Kambuzeemu oyogera bino nga betwogera ku kyano kunene obyogera ku kituuti nkunga ebyobufuzi bino ebiti bwe mba nga mwoyo wa Mukama nkulukusiza njogere ku ekyo nkyogera lwansonga abantu ba Mukama beetaaga okimanya. I speak my testimony. oyogera buli kimu buli kimu kyonna nkyogera lwansonga nze siswala muntu kubanga nze Katonda yanyamba dda ate nze kati oba tuŋambe ne babugagga kati ndi mugagga kulw'okwagala kwa Katonda olw'obungi bwa Katonda gwe nnyina nanyini feeza ne zaabu ndi mugagga. Amina. N'olw'ensonga eyo nze sitya kwogera sina gwe neeguya. Ate era ekirala sitya kwogera nti oba omusamizi agenda kundoga kubanga nze wandaba amasabo njoga gali. Oyo wayasa ebintu byabendi ati mbadde mmanyi nti ebyobufuzi just obikomya wanene ku kyano ugundi tobigamba bantu. Mbigambako abantu kubanga abantu balina osigala nga bali update. Ate n'ekirala mu kyaki bantu balina okubeera nga bali manyi nnyo kubanga twagala obukulembeze okuva mu kyaki okudda eri abantu. Otyo kakati embwa bwetyo kakati embwa yali abantu abannaddiini naye anoonya wali tamanyiwo aliwa omunaddiini abuuza mmwe abalokole oba bannaddiini bonna ti wooli abannaddiini mba njogera ku maddiini gonna abalokole nga mbogerako n'abalala kati nosanga omuntu nga naye bambi kali mutakamanyi naye nga ganze ndi mukatulikyako kati ogenda kusanga ng'akola ekintu kino bino ebigambo bya Bayibuli si bigambo byange eno mbwa buli gwolaba nga atambulira mu mbeera ezo embwa ngomanya embwa yamuluma eno embwa ey'omwoyo eruma abantu egambye nti n'abasinza ebifaananyi people serious worshiping bazita batya mu luzungu ebifaananyi ebyo nga bibagumba bazita idols ndowooza naawe oli munnamawulire wasoma amawulire nze mbadde ndowooza nti bagamba biriri ng'abo y'Abachina ebyo anti ebyo babiyita batya mu luzungu bibumbe mu luzungu bibumbe tukomaawo olaba oluzungu si lwangu temunnenya anti tulina zi monuments tulina oba ne biki ebirala obadde ondetedde eza idols oba bayita batya ebyo ebibumbe bye babumba zi monuments okimanyi nti no bakuyigiriza ekigambo busika bagambe batya sinzayiga mpola naye bakataddeyo wale no mu comment section genda kuddayo nsomeko bagambye nti baziyita batya bakadde erinnya balitaddeyo bambi bantu balungi nnyo mwe bale tuyigiriza mbadde nzijukira musika no yagitaddeyo tumwebaza singa kale mbadde nsobodde okusomako ku gundi tosoma comment section kitegeeza nze mbeera bize ate kati toli muweereza nati nsomako zimu na zimu okitegeera kyeyigiriza obeere ng'ozisoma kubanga nange nzibeeramu nga nzisoma mu linnya erya Yesu kati kijja kuyambako okubeera ng'oli update kubanga kati wuuyo tomanyi na bifaananyi naye ono yatugambye wanene mu comment section yagambye ate n'agamba nti sokompeko kusimu ya musumba nsome ne ku comment bw'abantu kakano kagamba kasome inheritance bwe busika kusika kyekyo naye kyakulema luli naye kati webale nnyo akomentinga mu comment section bambi no comment yava wa Anna 5M Anna tukutumiddeko F5M amabiliyoni ya kweba kababeerako bambi abalala nangobi Mebo oba nangobi Mebo erinnya nanti baba baligase Yusufu kwebali abantu baffe bangi bannange batugoberera Ashi kwali
babiri Silvia banaye mwebale tugenda tandika okubeera nga tuddamu ebibuuzo by'obuuzizza kati ono yagambye ani ye bamuyita mati aliwo oyo Masene Sophie yagambye good evening everyone. Pastor please be direct oyagala ebigambo bikubewo naye abalungamizibwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda ye ansa gyenyinza okuddamu ate mukyanjagala kati muli nti mukyanjagala netagambe safe kati ekyo kubanga olwedde wali olozezzaako naye ndozezzaako kuba baali bansibyeko amin abeebaza mwebale nnyo okusiima bambi abeebazawo bangi nati kati kyekyo mwebale nnyo kasanze ndaba kale teriyo nnyo negativity okiraba kati oyagala bateekeyo negativity obeere active anti oteekayo negativity ng'okyusa jangu obeere active nga kati gwe baagala obikubewo bakukime naye tunatandika mbu free Pastor Kango tebajja baayo nga gwe gy'oli free Pastor I don't want sagala abantu bansabire kuba free tujja teeka hashtag tujja kolayo ka video hashtag nedda baba free Pastor Kango mukakole bya mimugwe otyo nze njagala kubeera nga ndi mulamu nga ntambula mu nsi muno anti ovolaba onatugamba tubeere direct kati gwe tomanyi eyinza bikuggwera ogonyumirwa bunyumirwa kakati musumba embwa bwete bwegenze embwa sinagimalayo embwa egambye nti nabuli ayagala nakola obulimba buli woolaba omuntu ng'alimbalimba abantu jjukira obulimba butambula n'obwenzi teri mwenzi atalimba nze nalimba mukazi wange ono gwe nnyine waka wabula ova ku mupiira Olivia Namubiru I love you so much era nkupromising anti very soon nja kujjako Mike obote no kati wonzijjako tola nti oba wattima toyagaliza kati wemanga sobola kwagala mwana muwale yanjagalira mu bulamu bwange bwe nalimu nesobola Namubiru Olivia Namubiru mwana w'emmamba w'Emasaka nainza okubeera muganda wange olaba kati toyagaliza muganda wo mwagale tuwulire yankola bulungi bambi yanjagalira mu mbeera embi nali mwenzi nga ndi muyaye naye era nasigala nga njagala nga mufera namugamba nze nyine ennyumba ezirobwe nyine ennyumba ekakiri nyine ennyumba enansana ng'olwo tonafuka musumba nga olwo zo zikyaliko ku kichwa ezaaliko nali nzijjeeko nga maze okulokoka naye era nga ne mukyaki nzibamu obusimu amuteeringi nze mbabuulira amazima nze gwe nayo ali eyo nga wenenya nti Katonda tasobola kusonyiwa tonabakola kyenkananga nze nagendako ne mu nnyanja okunoonya ssente Pastor Kango kamakoogera nze wagamba wagenda mu nnyanja ne mu ggulu ne mugeena era mbadde mbasaba bumbeera mwagala omanya programu yange eno bulungi muteekewo comment section mutudimandinge tugibawo okuva ku day one kubanga musobola n'okutegeera bulungi eka tulowooza tubijabulajabula kubanga tumanyi muyinza okudduka ku channel yaffe ate nga twagala mugiba watching mugirabe so tujja bitandikira ddala tujja kola ndowooza eyo gundi playlist nga yo just ya Pastor Kango ya life experience kuva gye watandikira ddala egambye na buli yagala n'akola obulimba kati kambabuulireko obwenzi n'obulimba kintu kikulu nnyo bitambula ebya babiri buli woolabanga ng'ennyumba ye etandise okugenda mu obulimba manya obwenzi mwe buli era manya bumanye omwoyo gw'embwa weeguli era nkubuulira automatically ng'otandise okufeera omuntu gw'obeera naye ate nabagambye nti okubeera ng'oloota embwa tekitegeeza nti no gwe kennyininyini you are attacked naye kitegeeza nti your things is attacked okulimba batya okulimba mu kintu kyonna kati kankubuulire tolina nsonga lwaki allo ndi matugga natera okutuukako mugambe byinkutte nkyalika naye nzija bw'obanga ddala kituufu ogenda olaba waliwo ebintu byetulabanga ebyokusaaga ne tubitwalanga ebyokusaaga naye nga bikosa emitima gy'abantu era nga bigenda tukola bubi nnyo so njagala kubasaba balokole abampuliriza nti leka ebintu ebyo tubikole ki tubitwale serious mbegayiridde tubitwale serious kwegamba obulimba kibi ddala kibi nnyo maaso ga Mukama era omwoyo gwambwa era abo abaloota embwa ojja kusanga nga nekyo kikoze eki kigenzeewo naye ng'ekisinza okukulembera mu byo okubeera nti nno ki okubeera nti
walotambwa ngekugoba kakati zivunulwa mirundi janjawulo kyekivula bankugamba nti nkubirako ku 7792 341 embwa yo teyina kalungi tekalina kasite kwatakinga munsi y'omwoyo teyina kalungi newebeeruma mulabewo teyina kalungi ojja kwekanga nga guli mwoyo gwa ddungu ogw'omuyizzi era ogw'embwa nga gwe guli mu kugenda gubeere nga ogukulwanira entalo gwefuule nti gukulwanira entalo embwa etambuliramu n'eddungu jjajja ddungu bw'olabanga amaka galimu embwa z'ebika zino simanya n'amaaso nziwulira kwesoni maaka embwa nga nzirugavu yonna abantu bangi nno bakunze baka kakira abantu abamu balunze embwa ezo nga tebamanyi n'agirunda bambi nga tategedde nti agirunda nyinza oba n'embwa yange nezaala obwana ne bubeera ejja kubeeramu ebintu kati njagala kwogerako era kantwale guno omukisa mukama wange oba tukyalina obudde kantwale omukisa guno eno okwogerako ku mwoyo ogutambulira mu njuki enjuki bees naye gwe njagala oluzungu yakola bubi atakutwala kusoma naye sebo mwoyo ansomesezza oluzungu akusomesezza olina ebigambo byoyogera kati enjuki zo zibadde kyate embwa tugimaze embwa tugimaze kati enjuki zirimu ki nga tumaliriza mukama wange enjuki bw'oloota enjuki nga zikugoba oloota enjuki nga zikutambulako ne mu buliwo enjuki zimanyi okujja n'ogamba nti abagenyi bazze ebintu ebyekikanga ekyo mu njuki mbo simanya enjuki bwejja nekuzungirako nti ogenda funa abagenyi abagenyi baba bagenda kukyalira abagenyi abatali bayite ogwo mwoyo mubi ogw'enjuki era mwoyo gwandawula ogw'enjuki omwoyo gw'abalongo omanya bakulumbaganye abalongo ate balumba bati abalongo tomanyi nti balumba ne bookya n'okwokya kyoyagala bantu awulyanko balongo bookya oba abantu balongo bebamala abantu ababeerako ng'ebingeri ebibomboola bababeera abalongo babookyezza abalongo bakola ki abalongo balumba abantu simanya bisobola okuwona ye sebo ensonga ngamba nga bamaze okwokya nsobola okuwona noddawo ku sikini eya bulijjo towona ekintu kasa kimala okugwako sebo kiba kizibu kyakujjako olaba batulaba ku programu eno eya Yuginaw TV njagala kubeebaza emirimu gyonna gyonna gye mukola era njagala kubasaba nti abakuba essimu bannange ndi ku interview temukuba ssimu ndi ku interview mu linnya erya Yesu kakati ng'oloota ennyo enjuki ezo manya bumanya ojja kulooterako ebintu bino wammanga ojja looterako amenvu ojja looterako ffene ayengedde ennyo ojja looterako ebibala byonna micungwa kubanga oguli omuzimu gwandawula gukunoonya kati oserebuletinge ng'oloosa enjuki naye musumba kango nga bagamba nti nooloota ebibala kibala kirungi njagala kutegeeza gwenna mpuliriza ng'oloosa ebibala bw'oloota ebibala katigole gy'okirooteddemu oba kirungi oba kibi engeri gy'okirooseemu ekibala kyonna ekibala yeetegeeza kikyoli oba kyoliko n'olw'ensonga eyo njagala kusaba nga ampuliriza nti woba oloosa ebirooto ebyo mumpe ebyokukola abampa ebikimu eky'ekkumi mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abansigamu ensigo mwebale nnyo mwebalire ddala naye mumpe emirimu nkolere ensigo yammwe gye mumpa oyagala obavunulira ebirooto muleke kunsapootinga busapootinze naye munkubira essimu tugabanenga obutakoowa kubanga awo tugabanira awo kati mukama wayinza n'okubikulira nti ate gwe bali mu kuloga naye kola bwoti ne bwoti okudduka eddogo eryo ekivula bange abanyi namba yange kubanga siina bimirimu ebeerako ku screen ekwo esembe 12 eri 779 341 onkubira nko ne WhatsApp mbeerako netwogeramu enjuki abalongo babeera bakumonitalinga naye ate ogambye abalongo baba bakumonitalinga nga siina balongo wange abalongo ne oba tolina balongo wamwe famire yo telina balongo ebukojja bwe tebalina balongo omanye ekintu ekyasinza okubeera ekingi katonda mungi nnyo ne lubaale mungi
era nnyo taggwayo. Lubaale waliwo omuntu omu yagamba nti Lubaale omuvaako kufa. Era kituufu okuva ku Lubaale kufa. Era kyekimu ndooza ne Katonda. Kubanga okulwanyisa challenges tezisobola kuvaawo mpaka lw'olifa. Ate Lubaale is the challenge. Nkufunye bulungi. Kati naye ekikuuma okubeera nga wangula challenge challenge ezo okubeera nga Eva obeera nga mukubeerawo kwa Katonda. Okay. Njagala kumaliriza programu ya leero nga mbabikulirako ku Bayibuli zammwe Abafilipi 3 olunyiri olwokubiri lugamba bwe luti mwekuume nga embwa, mwekuume nga abakozi ababi, mwekuume abeesala abakozi ababi. Kitegeeza ki? Nti tuteekeddwa okwekuuma ebikolwa eby'ekikanga ebyo bye mbagambyeko. Tuteekeddwa okwekuuma okukola ebibi, ekibi kyonna, kubanga ekibi kyonna imbwa. Ate bino bagamba nti embwa eyina ssente. Anti era olulimi lutonzi. Waliwo omukwano gwange anchallenginga nnyo, omukwano gwange ali Bungereza eyo naye bannange anchallenginga waliwo nanyiga nembeera nga saagala nakwogera naye nga buli lwenjogera naye nkwata mistake ku bigambo. Mu Luzungu oba? Mu Luganda. Okay. Kati nga njogera nga bannange atulina bitwanyumangako onzise enseko. Onzise enseko. Kati mukunzisa enseko agamba musumba sobola kussa nseko ekyo tokyogera, tosobola kufa, tofa, toyogerako kufa. Ate ng'ebyaddala okufa kituufu kubanga omuntu osobola obutafa mu buliwo naye n'ofa mu nsi y'omwoyo. Onzisa enseko nti oli taagala onzista. Nabagambako ffe nga tukyali mu balogo ffe tetwalogesanga muddo kubanga ebika twali tubimanyi naye twalinga tumanyi okulaamiriza. Nga mulaamiriza. Obwo obugambo bwammwe obutonotono bwe mwayogeranga. Obutonotono obwo. Olaba enjuki ezo ze mbadde mbagambako. Olaba enjuki ogirabanga ekintu ky'okusaaga. N'enjuki kasoziroota obaako omwoyo gw'okuzunga. Ojja kumaliriza nga tokyabeera mu kifo kimu osenguka. Obufumbo tojja bubeeramu, ojja busengukamu. Bw'oba oloota ebirooto eby'ekikanga ekyo manya walumbibwa. Bwerwaneko. Amiina. Olaba ate ekirala kinjagala obayigiriza baganda bange bampuliriza. Mbasabanga we musobola. Bw'obanga wali okuteeka ku ssente n'ozifiirwa. Bw'obanga wali obaddeko awo n'olyayo kiro y'embizzi oba ey'ennyama. Njagala kubasaba ebigambo bino wammanga. Bwe mubeeranga mubeera mu kyaki gye musabira yonna oba ewa Musumba Kango muyigirizenga okuwaayoko ku nsigo. Osige. Ekyo kikuba nsiko. Amiina. Sumba ndowooza keekadde oba tusibule mu dakiika emu. Kyonna kyo ekitalekeka. Ekiratalekeka kyensookerako kyensembyayo kiri kimu. Tomanyi ddi ogenda kufa. Tomanyi bigenda kukyuka bitya mu bulamu bwo n'engesawo yonna bigenda kukyuka. Singa oba tukozeseza mukisa guno gwe wena wena mpuliriza n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo zikusanze. Ebigambo binene obiwulira nkusaba ositukiremu tusabire eggwanga lyo. Sabire eggwanga lyo. Tuyige ennyambala ezigenda okubeera nga tezeesitaza. Kati waliwo anyway tujja kudda mu programu eddako. Tugenda beera twogera ku bisolo. Kakati ku programu eddako njagala tutandikire ku ngoye ze twambala eziriko ebifaananyi by'ebisolo n'ebifaananyi by'enjawulo. Okay. Tweyanzege omulungi abadde naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde ddala. Oyo ye Musumba Kango. Ebigambo bibeerawo ebityo ebiseera ebimu atutwalamu supiidi n'atwogererako mu ngero. Abamu kale ne tutambula naye, abamu ne tutatambula naye nga olina okuddako emabega olabe vidiyo ofumiitirize ogambe omusajja abadde ategeeza ki. Nze Stone M naye kyembasaba njagala basabayo kintu kyembadde nerabidde. Bambi mu abatuwanika mu abatusuula. Kituufu. Abatulaba tubasaba mu subscribing.
tubasaba mu likinge tubasaba mu commenting abajja story uliwo tekako comment kuno oba no subscribe nga njagala nnyo abatuvumamu abo bo kye batamanyi naye bannayo obusiru ndwadde anti nakyo si kivumo bayibuli ekyogerako emirundi n'emirundi kati yewa kye kyatamanyi nti n'okutuvuma obuvumi nti basiru mmwe muli baffere ye tamanyi nti ayongera tupushinga I like the way katonda njagala nnyo engeri mukama gyakolamu ebintu byange yabeera omu nze simanyi obanyi naye kale tebakyateera nnyo baleka bagenda batandika okutegeera ebigambo byetwogera kubanga baze balaba ebimu nga bituukawo entandikwa bwetyo naye kati njagala kubasaba nti bambi ekintu ekyo mukikole gwe wena ng'olabye make a comment like the video share the video bako n'omuntu gw'olabako omugambe munnange kuno omanye enjiri si nnyangu yakubuulira osobola okubeera nga tomanyi kubuulira naye munnange tosobola kuwaayo musumba kango wadde omutwalo b'50 ate tosobola nakugamba nti kankole channel yange nteekeko ebigambo nga musumba kango byayogera ate tosobola naye ng'oli mulokole ate era oyagala nnyo n'enjiri ya pasita kango gy'abuulira naye ate n'otasobola nakukwata kalinki okasindika okashiyalingireko omuntu omulala ku simu yo kitegeeza oba okola tabbu kati newe okwata linki eno n'ogitwala n'ogisharinga wali osobola n'okubeera ng'oli muntu wa IT ng'osobola okukolako ebigambo n'okwata ka video kano n'okateekako ebigambo by'oluzungu n'oshema TikTok mutukubeko obutabo ku TikTok eno enjiri esobole okutambula buli wetambula abantu bangi abagenda okulokoka so nga mmaliriza njagala kusaba nti tweyigirize okulayikinga emmeme gabagaba enaagejjanga tosobodde kuwaayo kinene naye osobola okuwaayo kalayiki oba kafollow oba akantu akala konna stay blessed. I love you. Tukwagala nnyo Pastor Kango nange saagala kusukkawo awo naye naawe asobola okusupportinga channel gundi kweziri ku channel kuno kwennyini nsigadde nze Stone M tusinkane mu video eddako. Amen. Wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko muno jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.